ekigendererwa ki mu nteekateeka eno ey'omwoleso gwammwe? Kituufu nnyo Abannayuganda tebamanyi obukugu bwaffe mu kulongoosa ng'eggwanga butuuseewa, ki kye tusobola okulongoosa ne ki kye tutasobola kulongoosa. Twakwanaganye ne Minisitule y'ebyobulamu ne tugamba katufune amalwaliro ag'obwannannyini n'aga gavumenti boolese biki bye bakola obukugu bwabwe. Ate ne twongera ne tukyawulamu nnyo nti n'obukugu bwe tuyita subspeciality nabo ne bugenda kwolesa ki kye busobola okukola. Abasawo abalongoosa obwongo, omutima, amawuggwe, akalulwe, ebyenda, ennyingo, ensigo, oyogedde ku kya transplant, abajjamu ebitundu eby'omubiri ebirala ne bateekamu ekirala ekikola. Bonna tugenda kubeera nabo ekkololo ku Lwokubiri nga 26 nga boolesa ki kye bakola. Eggwanga abantu bangi tebamanyi nti nti omuntu waba ensigo zifudde tusobola ofuna ensigo ennamu ne bagimuteekamu gye tuyita transplant. Kati njagala abantu eggwanga lyonna okujja kwa bwereere okujja ekkololo. Ebibuuzo byonna bye mubadde mubuuza mubibuuze, bye mwagala okumanya byonna ku nsonga y'okulongoosa mubimanye. Abantu bangi balina ebintu bye badde balimba tubiraba ku mitimbagano ku nsonga y'okulongoosa nga air transplant. Njagala abantu mujje ekkololo ku bwereere mubuuze abakugu abakola transplant ey'ensigo, abakola eyasooka n'abagenda okukola ey'ekibumba mu maaso kaawo, babannyonnyole bagenda kikola batya, bakikola batya, ani omuntu asaanidde okuweebwa ekitundu ky'omubiri ekirala, bitundu ki bye batakola ki bye batagabana. Mujje mumanye ndwadde ki ze tulongoosa. Ekituufu abantu bangi balowooza buli bulwadde ojjammira bumiza eddagala. Waliwo endwadde nga obufuna ekivumula kulongoosa. Nga tuba tetulongoosezza ne boomera eddagala tojja kuwona, tojja kutereera, n'obulamu bwo bujja kendeera oluusi n'okufa. Kati twagala mujje mubimanye, muleme kuddeyo oli akulimba akubuzaabuze nnyo akadomola kano ogattako kano nja kutereera. Ebyo tujja kuba tubijjeewo kye tuyita demystifying embeera eyo. Waliwo nagagga bamuyita Richardson, nannyini wa Virgin Group, yagamba mu katabo ke nti emu ku ngeri gye yawonamu obutafa kwali kwebuuza nnyo nti waliwo ekiseera lwe yali agenda okujjanjabibwa naye abamu ku basawo be yeebuuzangako nga bamuwa reports oba oliawo ezitakwatagana bulungi, naye ne yeeyongera okugenda nga yeebuuza oluvannyuma n'afuna okusalawo okutuufu okwamuyamba okuwona. Mu mbeera eno tulina abalwadde abali ewaka, tulina abalwadde amalwaliro ge bagoba nga gabagoba, tulina abalwadde tubatwala UK, tulina abalwadde tetumanyi na kibaluma, tutandise n'okugamba nti oba tugendeko tunyenye ku nsaasi tukakase eki. So bwe tujja afe abali mu kategori ezo tugenda funa omukisa okwebuuza ku basawo awo. Abasawo tubatya nti nno batera okusabayo akasente okukola okwebuuza consultation ku nsonga bwe zityo. So tujje buzi nga twalike tuleseeyo aka consultation. Kituufu tugenda kuba ne weema nga zirimu obusengo obw'enjawulo abantu bajja okulaba nti abasawo abalongoosa ab'enjawulo kye bakola. Wazira tetujja kuba na mbeera ya consultation kujjanjaba nti nnina obulwadde bwe buti bagenda bujjanjaba. Ebyo bibeera mu surgical camp. Kati tuzze tukulage nti woba olina obulwadde bwe buti mu ddwaliro bwe riti ne wano ojja ofuna omukugu akola ki? Katono nnyo. Nze bwe nzijjanga nyina mukadde wange mulwadde ali waka tasobola na kutambula oba oliawo olw'embeera gy'alina yeetaaga okulongoosebwa. Nsobola okujja nenfuna omukisa okusinkana omusawo ne mubuulira ku situation oba ku mbeera ya mukadde wange, oba ne mulaga ku bifaananyi, oba ne mulaga ka video, oba ffe tuzze kuwuliriza buwuliriza nga mwe bwe mwolesa ebintu eby'enjawulo.
kati abantu abagenda okujja mwoleso guno balimu ebika. Soko tunyonyola ebika byabwe. Waliwo abagenda okujja mwoleso nga baagala kumanya kyekikolebwa mu ggwanga. Biki bye balongoosa. Ne waliwo abagenda okujja okugamba bannaye nalina obulwadde bwa kino baŋŋamba okunnongoosa kino. Abakugu baakyo abalala baliriddawa. Bandagirire wajje ngenda okufuna ki second opinion nga bw'okyogedde. Mu butuufu abantu boonoona ssente mpitirivu obungi nga balaba abasawo abakyamu. Mu bakyamu ntegeeza abatajjanjaba bulwadde ki bw'oyina. So omuntu wajja ekkololo ku Lwokubiri n'abuuza abajjanjaba ekibumba baliriddawa, abalongooza ekibumba baliriddawa. Waatuukayo ne bamubuulira bye bakola. Ayinza okukozesa ogwo omukisa okubuuza ate nze owa kino mba ngenda mu ddwaliro ki. Tetutajja sobola kukola kutuula abantu abukadde n'obukadde bw'abantu buli omu okumubuulira ekizibu kye n'eddagala oba n'eddiwe tusobola okukikola. Naye tusobola okubuulira nti woba olina ekizibu kya nnyindo, abasawo abalongoosa ennyindo bali mu ddwaliro lino ne lino ne lino, baabo bo ne bakuye n'olunaku ddi lw'oba olina okujja mu kiriniki. Kuba abantu bajja tugambe emulago nga kiriniki ekwatagana ku mabeere tugambe ya Lwakusatu. Najja ku Mande ng'avudde eggulu. Tebagamba kiriniki yo ya Lwakusatu. Ku luno ekkololo omukisa ogwo kugenda kulabikibwa okumanya ebintu ebyo nti mulago abalongoosa amabeere kiriniki ebeerawo ku lunaku bwe ruti. Jangu n'ensonga zo tukulabire ku bwereere. Abalina ssente ne bagamba oba oyagala sasula consultation amarayiro aga private oba ag'obwannannyini gaagano gy'olina okugenda bakole ki bakulabe. Naye ne kategori endala egenda kujja kutuula kuwuliriza wawe tutuuse. Tugenda kuba ne panel discussions oyogedde ku kya transplant. Tugenda kuba n'abakugu mu ensonga eyo abasukka mu 5 mu kategori ez'enjawulo abagenda okutuula buli omu ayogere ku wawe batuuse mu mbeera y'okukola ki okola transplant oba okugyamu ekitundu ky'omubiri oteekamu ekirala. Tugenda kufuna n'aboogera ku ndwadde ya kookolo. Abantu bangi endwadde ya kookolo tebagitegeera. Owulira oli omugala tugende bakuggyeko akanyama tulebe ekika kya kookolo gw'oyina. Tulabe obujjanjabi. Abantu baba n'endowooza nti kasaba kuggyako akanyama. Waliwo bagayita amazzi ga ku mugongo. Akanyama amazzi g'oku mugongo. Buli alina omulwadde ne bamukola ekyo atandika okwekaabira agamba ono takyawonye bamuggyako n'akanyama. Ndi ku Terefayina y'Obwakabaka. Kino njagala nkigambe Abaganda n'Abannayuganda bonna abawuliriza abalaba. Okuggyako akanyama mu balwadde ba kansa si kyekitta omulwadde. Abalwadde abamu bajja okubaggyako akanyama ng'obulwadde bwatambula dda. Kati mu mbeera y'okugezaako okuggyako akanyama okuzuula biki ebirala bye tulina okunoonyereza obulamu bwa bwagenda dda. Naye bantu bangi betulongoosa buli wiiki nga balwadde ba kansa abamu ne batereera abalala ne bafuna obulamu obw'enjawulo obusukkuluma ku bwe baadde bayina. So era bwe baba bagambye okuggyako akanyama togaana bw'obanga omusawo omukugu mu nsonga z'okulongoosa kansa yakugambye. Kubanga abamu bagenda mu bantu abeerimbika mu busawo ne bakola ebintu ng'ebyo nga bali ku mulyo abalwadde ne bafuna obuzibu. Katono nnyo omuntu ayinza okwebuuza alaba Terefayina nti naye ensobi ki ffe abalwadde zitutera okukola ffe abalwadde oba ffe abalabirira abalwadde ababeera nabo zitutera okukola ne zireeta okusoomoozebwa oba oliawo n'okufa kw'abalwadde baffe mu process ey'okugenda mu sajjale oba nga tuvudde mu sajjale. Ensobi esooka y'okwebuuza ku bantu abatali basawo. Abalwadde bangi bajja nga tubalaba mu kiriniki nagamba naye waliwo eyaŋŋambye ti kino kirina kuba bwe kiti ne bwe kiti. Wabaddeeyo omukyalo n'okubira mu Kibi ow'e Kampala. Mukibi nagamba we bakuggyako akanyama oba owedde nesenga wange yafa nejjajja yafa n'omubuuza naye mwami Mukibi musawo nedda alongooseza awatalongoosa naye yaŋŋambye y'ensobi esooka. Ensobi ey'okubiri okuba nga abantu tebakkiriza mu kkala yaffe muddugavu yazze
oyo muddugavu yagenda okulongoosa muvubuka omuto era abamu kitwewuunyisa tufuna abaana abasoma obusawo abava mu nsi ez'ebweru ne bajja wano tubayigirize naye oba olaba omulwadde ng'akutawaanya omwana oyo n'amukwatako omuzungu ye yantutte mu theatre nyina okuwona naye nga alowooza omuzungu yakola ki yagenda n'omulongoosa ebiseera ebisinga ekitaba kituufu ensonga endala we tuba tutuuse okulongoosa oba nga tumaze okulongoosa abalwadde baffe ddala mu kitundu kyaffe kino kye tuvaamu bamuwadde eddagala naye ayina akadomola kayise nako akalala omusawo omulala kye yamugambye nti we baba bakulongoosa ogattako omulolooza ogattako kino ojja kutereera naye nga abasawo abagamba ebyo si basawo batendeke mu ekyo ekirwadde ky'olina ensonga endala etera okubaawo bwe tusiibula abalwadde baffe nga tumaze obbalongoosa bafunayo omusawo ow'okukyalo atayina musawo agamba ekiwundu kigenda kutana teekako kino ne kino ne kino ate nebyononeka kati we byononeka oyo omulwadde tajjukira balala bamubuulidde ki kyakukola agamba omusawo yakola ki yanongoosa bubi era kati ku ddala ffe tuliko tutera okuddamu okulongoosa abalwadde abalongooseddwa bannaffe ebiseera ebisinga bannaffe balongoosa oluusi bulungi naye nga bamaze okulongoosa ebikolebwa abantu baffe ne byonoona omulimu gw'oli kati we najja nagamba bangi bajja ntugamba Dr. Gundi yanongoosa naye nomubuuza yakola ki kino kyaba kitya kati gwogenda obuuza ebibuuzo nga bamulongoosa bulungi nga bakola bulungi nomaana akuya n'ensobi ze yakola nga tamanyi nti zaali ki nsobi so n'olw'ensonga eyo omulimu gwaffe gulina okusoomooza nti tulina okunnyonnyola abalwadde ebintu bingi bye bagenda okuyitamu ate n'obuzibu nti n'abalwadde nabo bwe tulina okulongoosa bangi ate bajja leeti omulwadde asooka n'agenda n'aniinya ku nsaasi n'agendako mu kanisa bamusabire wamala okuzuula nti ebyo byonna biganye najja oyogedde ku bulwadde bwa kookolo oli ayinza okuba ne kookolo ng'ayakatandika naye waayita mu mitendera gy'ensaasi n'agenda mu kanisa oba muzikiti bwaviireyo okutuuka ewaffe n'akyusa we yali akubira ensaasi n'akyusaawo konaga nti kati omulungi ali ku boda ya Congo kati watuukire newaffe wagire emulaga emmengo erubaga n'ekibuli ng'obudde bukoze eki nga bugenze n'omugamba munnaye tetukyasobola kulongoosa oba tetusobola kukalirira oba kuwa ddagala lyaki lya kookolo naye endwadde nnyingi ng'omuli ne kookolo zetulongoosa ne ziwonera ddala era abalwadde bangi ki bawona omu ku bannaffe yadde agamba oba mbaleetera omulwadde omu gwe tukozeeko mu mbeera eno nga bba abalwadde abawonye naye mu byobulamu ekyo kiri unethical okulaga munno obuzibu bwayiseemu nga yeyagalidde ate oluusi newaba yeyagalidde oluusi tekirabika bulungi kati kyova olaba twagala olunaku luno abantu bamanye kyetukola batwesige nti tusobola okulongoosa Uganda erina weetuuse mu mbeera nga tumaliza dokita akaddeko katugenzeeko ne mu ddakiika emu yokka nga tonaba kusiibula waliwo endwadde z'okakasa by'oyinza ogamba nti kati Uganda kino tukikola nakino tukikola nakino tukikola nakino tukikola ate bulungi ekibuuzo ky'obuuziza kizibu nnyo mu mbeera nti wentandika okumenya endwadde zetusobola okulongoosa obulungi abantu bayinza okusuubira nti nzibu naye nga tuzikola wano endwadde zentera okuwulira balanga kanjogekuze balanga ku makubo nga tuyita balanga obulwadde bwa haniya nti jangu onywa akadomola ka haniya obulwadde obwo bwakulongoosa si bwakunywa akadagala era ojja kunywa obudomola obumaleyo omale weetooloola ojje ewaffe tukole bakulongoose endwadde eya prostate mu basajja obulwadde obwo waliwo eddagala eriyinza okuweweeza naye kiri vumulira ddala okuvumulira ddala tumalira muki mu theatre kulongoosa obulwadde obwekyenda okwesiba ebiseera ebisinga ate obwo bwetaaga kwanguyira mangu tubulongoosa
bulungi abalwadde ne batereera ebizimba ebyenjawulo okukyusa ebinywa wano mu nkizi ne mu kugulu total hip total knee replacement omukadde oyo abadde atambula nga tasobola kwewetamu okutuula ku katebe abadde tasobola fukamira endwadde ezo zirongoosebwa bulungi ate naddawo bulungi tulongoosa obwongo omuli ebizimba by'obwongo ne kansa abalwadde ne bakola ki ne bakuba ku mukono mu ggwanga lino abantu tebamanyi nti buli wiiki tulongoosa abalwadde abasukka ku 3 ku 5 obulwadde bw'omutima ebituli ku mitima n'okuteekamu obuwujjo obutambuza omusaayi ze tuyita valves emirundi kumpi 3 mu wiiki tubikola so endwadde zino ezisinga tuzikola naye kinera kyesikugambye nga tumaliza waliwo obulwadde obumu bwe tutasobola ey'ensonga nkulu nnyo tuba twetaaga abanajja ekkololo bajja kumanya nti buno obulwadde bwe buti tetunnatuukawo awo tulina okuweerezawo omukugu gundi kubanga abantu abamu balina amakubu ge bayitamu oli omusawo n'agattako ezize n'akuweereza ebweru naye kati ffe twagala tukuweereze mu makubo amatuufu nga tetwagala njawulo nga teri komishoni naye ng'ofuna ekijja okukuyamba mu bye tutasobola kukola. Maliriza ng'oyita abantu okujja okubeera mu nteekateeka. Maliriza nga nkunga Obuganda bwonna n'Abannayuganda mwenna okujja ekkololo ku Lwokubiri nga 26 okuva ku saa 2 paka saa 11 ez'olweggulo mumanye ku ndwadde ez'okulongoosa eziri mu ggwanga lyaffe lino Uganda mumanye obukugu waffe butuuse mumanye biki bye tutannatuusa kukola muleme kulimbibwa yonna gye mulaga nti mbuno bino tebikolebwa ng'ate bikolebwa. Ssaabasajja Kabaka awanga tweyanza nnyo tweyanzege Dr. Setabi mukiise mu lukiiko lwa Buganda atula ku lukiiko olw'ebyobulamu era wano mu lukiiko lwa Buganda n'ate mu ngeri y'emu era ye muwanika w'abannaffe oba association y'abannaffe abasawo abalongoosa naku z'omwezi 26 bagenda kubeera kololo genda yobeeko weebuuze bw'oba olina omulwadde olina muganda gwe kennyini gwe mulwadde naye ng'osobola okutambula okutuuka kololo jangu obeeko ekigambo kimu bibiri ky'owuliriza oba ky'obuuza oyinza okukola okusalawo kulungi ku bulamu bwo ate era n'oyambibwa oba oliawo n'ensimbi zibadde ogenda okubanga oyiwa okugenda ebweru w'eggwanga oyinza obutazisipendinga n'obeera nga osigadde Uganda ate n'ofuna obujjanjabi obulungi. Nze Morris Mukibi Omugave sigala ku Terefayina yaffe ayi Katonda kuuma maaso moogi.